Tukyagenda mu maaso n'okukutuusaako olugendo lw'e Kotido ng'eno district esangibwa mu bbendobendo ly'e Karamoja ng'eno Professor Solomon Mwesige ng'ayita mu kitongole kya Feed the Hungry East Africa yasimbayo amakanda okulaba ng'adduukirira abaayo ng'ayita mu nteekateeka ez'enjawulo omuli okubasimira enzizi bafune amazzi amayonjo ge basobola okunywako, okukozesa awaka, okufukirira ebirime byabwe wamu n'okunywesa ente, kw'ossa okubawa ensigo beerimira emmere yaabwe n'okubatwalira emmere basobole okubeezaawo obulamu. Leero tukututte ku kyalo Natere nga kino kisangibwa mu ggombolola y'e Nakaperi Moru eri abakadde ate nga bamuzibe abanaatera okutondoka bafa olw'enjala eyabazimbako akayumba. Ekyalo kino kisinga kuwangaalirako bakadde nga bano abaana baabwe baabafaako ate abalala ne babalekawo bagende banoonye ku kasente kyokka embeera gye bawangaaliramu yennyamiza olw'ensonga nti tebalina abasakirira. Abamu oluwulidde nti tutuuse baavudde okuva mu mpya zaabwe okutuuka we tubadde kuba bamanyi bulungi nti buli lwe tugendayo tubaako ne kye tuba tubatwalidde. Eno gye tusanze omukadde Lucham Lochia ow'emyaka 85 ng'enewuwa okutuukayo tutindiza akagenda akawerako ngono tumusanze afulumye wabweru ayote ku kasana wabula nga talina kyakuzzaako nga n'amagumba gaamudda kungulu olw'obutaba na kyakulya. Ono tumukwasizza emmere wabula ng'obuzibu obuliwo nti abeera yekka watali ayinza kumufumbira nga balirwana oluusi be bamuyamba ne bamukwasizaako. We are here at Natere village. It's located in Nakaperi Moru Town Council in Kotido Sub-County. I'm with Mama Lucham Lochia. She's around 85 years. By the time we found her here, she was at the wall without anything to eat. So she decided to come here for sunbathing so that she can get some strength and then go back into the house. So this is how Professor Mwesige through Feed the Hungry East Africa supports such people so that they can also live a good life. Omulala ye Nakolong Anna ng'ono muzibe ate nga n'amagulu gaasanyalala nga naye tumutwalidde emmere era n'asanyuka wabula alabye tugenda n'atusaba tumusabireko naffe kye tukoze. Mukama kitange omulungi tukwebaza olw'omuddu Anna. Tukwebaza olw'obulamu bw'okyamuwadde wadde ng'okusoomoozebwa kungi. Mukama tukwebaza kubanga otuggyeeyo nga tuyita Musumba Solomon Mwesige wansi w'ekitongole kya Feed the Hungry East Africa okulaba nga tuyamba abantu ekika kino wakati nga maama n'ayita mu kusoomoozebwa okutali kumu tumuwonga mu mikono gy'Omukama Yesu. Lekayi Mukama obeere obuddukiro gy'ali. Waliwo n'abafumbo nga bombi bamuzibe okuli Local Apayirel wamu ne Natyang na Peikori nga bano nabo tubasanze basobeddwa olw'obutaba na kyakulya era ne tubawa emmere olw'essanyu ne lijjula okubatta nga bano beebaziza Professor Mwesige olw'okubadduukirira. Waliwo n'abalala be tusanze nga bakuŋŋaanidde wansi w'omuti era nga nabo tubawadde emmere ne bagenda nga basanyufu. Nakaperi Moru Catholic Church. It is beyond the center on the other western side where the church is. Twogeddeko n'omusomesa w'ekereziya emanyiddwa nga Watakau Central Parish nga ye Jacobo Auren ng'ono ategeezezza nti abantu bene ekisinga okubatawaanya kubanga tebalina kyakulya ate nga abasinga balema kw'ossa bamuzibe wabula ng'asimye Professor Solomon Mwesige olw'okubadduukirira ng'abawa emmere wamu n'okubasimira enzizi ekigenda okubayambako era n'asaba abantu okwongera okubakwasizaako. Disabled aged people. You find them, some are blind people. We shall identify them here. Some are deaf. Some are even old. They cannot move very well. But thank you, Pastor Solomon, for building some valley tanks and then some bowls for the help of water, supporting people of Kotido district. Ye embeera ekyali yakaweerege mu bitundu eby'e Kotido nga babe beetaaga okukwasizaako basobole okubaawo nga kumpi buli lunaku abantu abali wakati wa 3 na 5 batondoka ne bafa enjala. Nze Annette Namatovu ne kukkiriza Trion ku lwa KSTV Agale.